Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama atuwe omwoyo we atukulembere n'olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda kyensuubira nti kijja kubaako gwe kiyamba eyo okwongera okunywera mu Yesu Kristo, okwongera okuyaayana okuba n'enkolagana naye gwe kinnoomu omanye Katonda we yakutonda, okwongera okuyaayana okunoonya obwakabaka bwa Katonda nga tetunoonya maanyi gokka aga Katonda naye nga tunoonya okuba n'enkolagana naye ffe abantu ebitonde bye yatonda tube n'enkolagana n'oyo eyatutonda ng'enkolagana egenda okutandikira wano ku nsi era ng'ejja kgendera ddala emirembe n'emirembe. Kyova olaba bwe tuba tusaba tugamba bwe tuba tusaba ekisa kya Mukama waffe bwe tuba tugamba ekisa kya Mukama waffe kibeere naffe leero n'emirembe n'emirembe nga ekyo ky'osaba enkolagana etandika kati n'emirembe n'emirembe egenda kuba weeri naye ng'etandikira wano ku nsi era nga Mwoyo Mutukuvu y'agenda otukulembera n'otuyigiriza buli kimu nga ayita mu birabo eby'enjawulo by'atuwa. Yesu Kristo ayagala okuwa buli omu ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu era yatusuubiza nti agenze naye agenda tuweereza omuyambi ye Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu bw'ajja atuwa ebirabo. Bwe tuba tetunakkiriza Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu abeera kumpi naffe, ali kumpi naffe. Kati w'obikkiriza Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu ayingira munda mu ggwe n'ofuuka ennyumba ya Mwoyo Mutukuvu, n'ofuuka ennyumba ya Katonda iggwe. Kati bw'onoonya obwakabaka bwa Katonda, Mwoyo Mutukuvu akuwa ebirabo, ofuna ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu olwo ng'onoonya Katonda, obwakabaka bwa Katonda. Bw'oba tonoonya bwakabaka bwa Katonda, Mwoyo Mutukuvu abeeramu munda mu ggwe ng'akabonero nti wakkiriza Yesu Kristo era yoyo akkubiriza omutima gwo n'owulira nga kwegamba okola ekibi owulira kukulumiriza. Bw'oba ogenda mu kkubo ekikyamu owulira kukulumiriza, oyo Mwoyo Mutukuvu abeera munda mu ggwe. Naye bw'onoonya Katonda ate akutwala ku ddaala eriddako n'akuwa ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu. Ayina ebirabo. Ebirabo ebyo Mukama waffe Yesu Kristo ayagala obbiwa buli omu. Naye oyinza okwebuuza, oyinza okuba oli ng'ogamba naye nze nga sina kirabo kye naalabye n'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu nga sinnagalaba. Kaakati kankuwe ekifaananyi kiri bwe kiti. Ekifaananyi mu mwoyo ekisobola okuyamba kiri bwe kiti. Kiyinza n'okuyamba n'obulaba engeri gy'oyinza okufuna ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu n'okufuna okwolesebwa kwa Mwoyo, amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu. Kuba osobola okuba Mwoyo Mutukuvu ng'ali mu ggwe naye ng'amaanyi ge tonnaba wadde okugawulira wadde okugalaba kuba galina kuva munda mu ggwe. Mu nsi ey'omwoyo mulimu bamalayika weebali okuwa ebyo ebisuubizo Omukama bye yakusuubiza mu Bayibuli okuviira ddala ku bannabbi abaasooka. Mukama bye yatuweereza Abulahamu, Moses n'abalala. Ebintu byonna Mukama bye yasuubiza, Mukama mwesigwa abituwa. Naye ffe tuba tali beetegefu bifuna naye nga yaba yabiweereza dda. Essaala zaffe yaba yaziddamu. Naye ng'ekifaananyi ky'oba ofuna kiri bwe kiti. Bangi tukkiriza Yesu Kristo nga mulokozi waffe era Mwoyo Mutukuvu yakola omulimu ogwo, yatukwata ku mitima. Abantu batubuulira enjiri naffe tubuulira abantu enjiri naye si ffe tukyusa emitima, abeera Yesu Kristo, abeera Mwoyo Mutukuvu yakwata ku mutima, omuntu n'agenda mu maaso n'ayatula. Kati bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tubeera bapya era tubeera baana bato mu mwoyo nga mu butuufu tetumanyi kiddako. Mwoyo Mutukuvu ajja munda mu ffe n'abeera wamu naffe era tubeera tusaba nga tukula mu mwoyo nga tusaba. Era bangi batuuka ekiseera nga baagala okubeera ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu era n'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu geeyoleke munda mu bo. Abalala oluusi tebakifaako, abamu ne bakisaba Mukama ne bakisaba naye ne balinda okuddibwamu nga tekujja. Abamu ne balowooza oba tebannabeera beeteefuteefu Mukama
kubeesigana amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu n'ebirabo ebyo. Abamu ne balowooza oboolyawo si kye kiseera ekituufu. Abamu bamanyi n'okubuuza Katonda n'agala ne Katonda nga nze amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu sigalina, nga sinnagalaba. Eri abo abafaayo okumanya nti geetaagisibwa. Abalala bo batunula butunuzi n'agamba naye ngende nnoonya awali amaanyi, nze awali amaanyi we nnina okusabira, wenja okgenda kambeere kumpi n'amaanyi ago. Abalala ne bagenda ate banoonya engeri gye bayinza okufuna amaanyi mu ebitabo eby'enjawulo bye bayinza okusoma ne bibawa amaanyi. Abamu amaanyi ne bagavuunula bulala, abamu amaanyi ne bagavuunula nga okugamba okubeera n'ettutumu oba okumanyika ennyo oba n'okugaggawala. Oli n'agamba ago maanyi ga Mwoyo Mutukuvu, okugaggawala, ettutumu, so nga oluusi biva n'ew'omulabe. Ne Mukama asobola otuwa bwe bityo, naye n'omulabe naye abigaba. Kati omulabe atadde obutego obw'enjawulo eri abo abanoonya amaanyi, kuba kimanyi waliwo bali bo nga banoonya maanyi, ng'era oli amanyi amaanyi we mala ogafuna, manyi n'engeri gye ngenda okugakozesaamu, oba okugaggawala, oba kugamba oba okufuna ettutumu, oba kuga oli asobola okuba n'ebigendererwa bye, naye ye ng'ayagala kimu maanyi. Ng'era bw'aba anoonya maanyi si Katonda, wabula ng'anoonya kkubo limutuusa ku maanyi. Naye omulabe alina obutego bungi nnyo eri abo abanoonya amaanyi, nga basobola okufuna ekyefaananyiriza amaanyi naye ng'ate gava wa mulabe. Abamu balindirira okuva eri Mukama era nga balina essuubi nti olunaku olumu Mukama alibawa amaanyi. Naye ate ne wabaawo n'abalala abagenda mu maaso ne beegayirira mu maaso ga Mukama Katonda abawe amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu geeyoleke mu bunafu bwabwe, mu bunafu bwaffe, kuba ffe tuli bantu. Ne bakisaba okuva eri Mukama era ne bakisaba ne basaba ne basaba ne basaba ne basaba emirundi egiwera, naye era ng'amaanyi tebannagalaba. Kale ate ne wabeerawo Abakristaayo be tuyinza okugamba oba Abakristaayo abapya. Si bapya nti baba akalokoka, naye nga kwegamba tebaludde nnyo oba nga balokole si bbanga ddene. Ate tugenda okulaba nga balina ebiraga oba obubonero nti baaliba nga balina ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu. Kati bwe baba nga babiina, oluusi ne tugamba nti naye nedda, nze mbadde mulokole okumala emyaka 3, mbadde mulokole okumala emyaka 4, nyinza nti okubanga sinalaba maanyi ago, sinalaba wegeeyoleka n'ebirabo, ate oyo nga abiina, ekintu ekyo kisoboka? Nedda, ebikirabika si ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu, ekyo kintu kirala. Olw'ensonga oluusi bambi nga tetusobola kwawula kiva eri Katonda n'ekitavudde eri Katonda, kubanga byonna byetaaga kisa kya Katonda. Kubanga omuntu katugeze gwe bayita nnabbi ow'obulimba, naye awa obunnabbi, naye nnabbi ow'obulimba obunnabbi bwawa nga tebuva wa Katonda, alaba eby'emabega, akubuulira eby'emabega ebyaliwo. Eby'emmaaso tabiraba, eby'emmaaso byalaba byebyo ye byagenda okukola, ng'ekintu yagenda okikola. Era nnabbi w'obulimba asobola okukubuulira nti kakati emabega mu bulamu bwo waliwo kino, waliwo wakola ne kino ne kino, naye takubuulira bya mmaaso bijja. Eby'emmaaso waakubuulira gabeera mawulire mabi, gabeera mawulire mabi naga kati ndaba kino kijja kubawo, naye nga oluusi omulabe aba agenda kubaako paati gy'azannya ekintu ekyo okutuukawo. Kati omulala asobola okulaba ekyo n'akivuunula nga amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu, ng'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu, kubanga omulabe ataddewo obutego obw'enjawulo. Abalala mu kunoonya amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu batandika okutunula ne batandika okupima n'endowooza yaffe ng'abantu n'entegeera yaffe, ne batandika okumanya nti kati amaanyi kirabika gava mu makubo obwegati ne batwala n'obudde n'okunoonyereza ne mu makubo agatali ga Mukama Katonda, bo nga bafa kimu bafune amaanyi. Ng'era wasinkana oli ayina amaanyi, oli ayinza n'omugamba oli mwetegefu,
kyonna kye nakugamba gwe oyagala maanyi era ng'oli ayinza okugamba ye gwe kyonna ky'oŋŋamba njagala maanyi nga ye amaanyi amanyi kyajja okugakozesa. Kati ali yampuliriza ng'oli mukristaayo, amaanyi ga Katonda tebagagula era Mukama agaba ga bwereere era gava eri Mukama Katonda, naye waliwo n'ageefaananyiriza ng'amaanyi ga Katonda. Kuba omulabe Sitaani akimanyi nti bangi nnyo basinza Mukama naye nga Katonda gwe basinza tebamumanyi, nga bamusinza na kuteebeleza, bamusinza na fiiringi, bamusinza okusinziira ku ebyo bye bazze balaba, bye bazze bakula balaba. Naye ggwe ali anoonya ayagala amaanyi ga Mukama Katonda geeyoleke mu bulamu bwo, ekisookedde ddala olina kusooka kunoonya bwakabaka bwa Katonda nga tonnagenda ku kintu kyonna. Okunoonya obwakabaka bwa Katonda olina okusooka n'otegeera nti Katonda akebera mitima. Katonda ye atunula mu mutima. Ne bw'osaba n'osaba Mukama atunuulira ekibi kye tuba tusirikidde ku mutima, kye tuba tumukwese. Katonda waffe si muzibe, alaba ekibi kye tukwese ku mutima. Ekyo kye kiziba byonna Mukama by'ayagala otuwa. Mukama ayagala otuwa ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu, ayagala obbiwa buli omu, naye atunuulira omutima. Waliwo ekibi ky'omukwese ku mutima, ekyo ky'oba olina okusooka okuggyawo. Amaanyi Mukama ye agenda gakuwa ku kiseera ekituufu era agenda gakuweerawo, agenda gakuweerawo. Kati woba onoonya amaanyi n'okusanga omuntu alina amaanyi nga tegava wa Katonda, ekyo tajja kigamba ekibi okuva mu kibi oba okukweka ekibi kyonna mu mutima, ekyo tajja kinyegako, wabula yajja kutunula kimu ky'amaanyi, ajja kutunula kimu ky'amaanyi gokka. Naye nga amaanyi tulina obutakweka kibi kyonna ku mutima. Mukama Yesu Kristo musanyufu nnyo alabe nti atuwa amaanyi. Oluusi tugwamu amaanyi ne tugamba Katonda ng'asirise nnyo. Abamu ne tusaba n'engeri kwega ne twogera ne Katonda n'engeri gy'otasobola kwogera na muzaddewo. Katonda ye kitaffe, ye taata waffe. Tosobola kujja awali taatawo n'omuyita awulira, n'omuyita nnyo, n'omuyita emirundi 10, n'omuyita emirundi 10, kati Yesu, 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 Yesu. Amazima bambi waali akuwulira ne bamalayika bakutunuulidde. Yesu mubuulire okuva mu mutima gwo. Tosobola kwogera ng'ova mu mutima gwo n'omuyita bw'otyo emirundi gyonna gyonna. Awo oba oli ku kikwate muganda wange, oba ng'okola ekirala, ng'okola okusanyusa oli abagambye nti kola ekyo era ng'okoppa oli, naye kakkana mu mutima gwo ng'era ayogera ne muzaddewo. Omugee Mukama njagala kino na kino, njagala kino na kino. Ate osooka okuyaayana okuba n'enkolagana naye, kubanga n'oba oli bubezi ku mulimu ng'okola ne mukama wo nga bakozesa, buli kiseera oba okimanyi nti enkolagana yange ne mukama wange ekola kinene nnyo okubaako byenfuna okuva eri mukama wange n'okuba n'ekifaananyi ekirungi. Kati gwe kennyini yaayana okuba n'enkolagana ne Katonda ne Yesu Kristo. Bw'oyogera naye akuwulira nga bw'oyogera ne muzaddewo, wabula sooka omanye ky'ayagala. Yesu Kristo mutuukirivu, Mwoyo w'atuwa mutuukirivu, Mwoyo Mutukuvu. Ekisookera ddala ayagala tubeere batuukirivu. Akimanyi nti mu mitima gyaffe tetutuukiridde, akimanyi nti twayonoona okuva nga tukyali mu lubuto lw'abazadde baffe, okuviira ddala ku muntu eyasooka Adamu gwe baatonda yayonoona, era naffe ne tusikira ekibi. Mu kibi ne tuzaalibwa era obunafu bwaffe abumanyi, naye obumalirivu bwo okuva mu kibi naye agenda kukuyambako, ye atunuulidde mutima. Ekyo kye kigenda okusumulula enkolagana yo ggwe ng'omuntu omu naye oba nga tokoze ekyo ojja kusaba ogambe Katonda ng'asirise, Katonda nga tanyega, ogambe n'eddala Katonda gy'ali. Naye jjukira Mukama kyayogera mu kitabo kya 2 Timothy chapter 2 verse 5. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti oli ne wabeera muddusi okufuna ekirabo
ayina okugoberera amateeka wabula tadduka buddusi misinde ayina okugoberera amateeka ge balina okugoberera. Kati sooka weebuuze ogoberera amateeka omanye ekikula kya Katonda gwe tusaba. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Okunoonya obwakabaka bwa Katonda tambulira mu butuukirivu. Yagala Katonda wo n'omutima gwo n'omwoyo gwo n'amaanyi go gonna, oyagale ne muliraanwo. Kubanga ne buno obulamu bwe tulimu, obulamu kwagala buva mu kwagala. Katonda bwe yayagala ensi eno, na mu kwagala mwe mwava ekitangaala. Olw'okutwagala yagamba wabeerewo ekitangaala ku nsi ng'atonda. Mu kitangaala mwe mwava obulamu. Wamala kubeerawo kitangaala ku nsi ne walyoka wavaawo obulamu. Buli kimu ne kitondebwa ekirina obulamu nga kitangaala kye kyasooka, ate nga ekitangaala kyava mu kwagala. Ekitangaala kyava mu kwagala. Kati twagale. Yagala muliraanwo, yagala Katonda wo okusinga ebintu ebirala byonna. Yagala Katonda wo. Katonda waffe waali mulamu, ayogera. Waali mulamu. Buli omu amulindidde mu mwoyo, kuba Katonda mwoyo. Naawe oli mwoyo, toli mubiri gwokka guno naye oli mwoyo. Era omwoyo gwo gusobola okulaba, guwulira nga wola omubiri guno. Gulaba, guwulira. Era Mukama ayogera naawe okuyita mu mutima gwo. Ayogera naawe ng'ayogera n'omuntu ow'omwoyo. Bw'oba toli muntu wa mwoyo, Katonda gwe tusinze yatonda eggulu n'ensi mwoyo. Katonda mwoyo, naawe oli muntu wa mwoyo. Gy'okoma okuyaaya n'omumanya, gy'ogenda okumanya n'ekikula kyo gwe ng'omuntu mu mwoyo. Ekikula kyo olyoka otegeera n'ekikula kye, olyoka omanye engeri gy'oyogera naye Katonda wo eyakutonda, n'engeri gy'oyogera gy'osobola okuliziganya ne bamalayika, kuba nabo bali mu bwakabaka bwa kitangaala bwa mwoyo, bali mu nsi ya mwoyo. Omulabe Sitaani ye abeera eri ng'aseka, ng'alaba tusinza Katonda gwe tutamanyi, nga twogera bye tutamanyi makulu gaabyo olw'okuba tukoppa abalala. Naye nga Katonda bw'ali awo twogerera, atutunuulidde bw'ati. Alaba ekiri mu ndowooza zaffe, alaba ekiri mu mitima, n'alaba n'ekiva ku mmwe gye twogera. N'alaba nga tusaba nga tukoppa abatwetoolodde, naye nga mu mutima gwaffe ate ebirimu birala. Tetulina kukweka kibi kyonna mu mitima gyaffe bwe tuba nga ddala twagala okuba n'enkolagana ne Katonda eyatutonda. Bwe tuba nga ddala twagala enkolagana ne Katonda eyatutonda, tetulina kukweka kibi kyonna, kuba Katonda mutuukirivu, mwoyo w'atuwa mutuukirivu. Tulina okunoonya enkolagana ne Yesu Kristo. Si kunoonya nkolagana yokka na musumbawo oba na kanisa. Kanisa yo nnungi nnyo, ekola omulimu mulungi. Musumba wakola omulimu mulungi okubuulira enjiri n'okukulembera, naye enkolagana ginoonya na Yesu Kristo, kubanga ye yekka gwe tuliramu, gwe twesiga. Abalala tubaagala, naye ye yekka gwe tuteekamu okwesiga kwaffe, kuba ye y'atakyuka. Kubanga onaateeka obwesigwa mu musumba, omusumba ajja kufuuka Katonda w'ekkanisa. Era gw'oba otunuulira, naye w'onaamanya Yesu Kristo, ate ajja kusunula amaaso go olengere ate bingi, olengere bingi n'okusukkuluma we tuba tulowooza. Bwe tuba nga tetumanyi Katonda gwe tusinza, ebintu bingi omulabe byategese ebyefaananyiriza enkolagana ne Yesu Kristo, ebintu bingi nnyo ebyefaananyiriza. Bwe tuba nga tetumanyi, tetufuddeyo kunoonya Yesu Kristo kuba na nkolagana naye, tujja kubeera abakristaayo abatuukiriza ebyo byokka bye tulowooza nti oba obikola oba olina enkolagana ne Yesu Kristo. Omuntu osobola okuba nga oli mukristaayo nga Bible study tozimisinga, buli kusaba okubaayo deliverance biki byonna obigendamu, nga olina n'ennyiririzo weesiga n'ogaaka nze
awali Katonda buli kimu kisoboka. Tosobola kumanya Katonda nga tosome Bible. Ennyiriri eziwera kuganga olina ebintu gwe byomanyi nti bino ze bye bintuusawo ka Katonda, naye ng'amazima gali nti Katonda nga tonnamumanya. Kisoboka muganda wange, kuba Katonda mwoyo, naawe olina ekikulu eky'omwoyo. Katonda yakuteekamu omwoyo gwe. Bwe yatutonda, Katonda bwe yamala okutonda Adamu n'abeeraawo nga mubiri amukoze mu ttaka waali, nga wonaabeeraawo nga olina buli kimu, olina amagumba, olina ennyama, buli kimu, naye nga tossa. Kati Katonda n'amusizaamu omukka gwe, n'amuteekamu omwoyo gwe. Kati omwoyo gwo guli munda mu ggwe. Ekyo kitundu, omwoyo gwo gwava ku Katonda. Kati naawe oli muntu wa mwoyo. Kati ayagala okwogera naawe nga ekikulu ekyo, ng'oli muntu wa mwoyo. Olyoke omanye n'ensi ey'omwoyo gy'ebeera ewammwe, kuba ffe tetuli bantu ba nsi eno. Singa twali ba nsi eno, ensi yali twagadde era yali tutegedde, naye olw'okuba ffe tetuli bantu ba nsi, tetwagala era tetutegeera. Ne Katonda gwe twogerako, Yesu Kristo, temutegeera kuba temumanyi, temulaba era temuwulira, naye ggwe omumanyi, omukkirizaamu. Atuwadde obusobozi okumuwulira n'okumanya nti waali, atulaze obubonero obumala nti waali, n'atuwa okubikkulirwa n'okwolesebwa okutulaga nti waali era ye Kitaffe. Tuyayaane okuba n'enkolagana naye. Buli kimu kye twetaaga kijja tuweebwa. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu bijja tuweebwa. Omulawo ataddewo ebintu bingi nnyo okutubuzaabuza. Yaayaana okubeera n'omwoyo we, omwoyo wa Kristo abeere munda mu ggwe, ng'okimanyi nga sikyakuteebereza, ng'okimanyi ng'era kukulembera buli wamu. Kuba Romans chapter 8 verse 9 agamba oyo atalina mwoyo we si wowe. Okuba n'omwoyo we oba okimanyi nga misana na kiro ssaawa 24 omwoyo we oba omulina era oba omuwulira, era bw'avaawo era omanya. Si byakuteebereza, siga nti njogera bwogezi. Nedda, nze nange naliko omulokole naye nga mutuufu nali ngoberera bugoberezi balala kye bakola, ng'era Katonda musinza na kuteebereza, naye ng'ate essaawa zino Katonda gwe nsinza mumanyi, simusinza na kuteebereza. Mumanyi waali era nkulembera, era omwoyo we guba teguliwo, ntegeera nti kati teguliiwo, siguwulira. Era bwe kwegamba bwe buvumu ye security, bwe bukuumi bwe mmanya nti kati weebuli, mba mugumu. Tuyayaane okutambulira mu butuukirivu. Yesu Kristo mutuukirivu, Katonda waffe mutuukirivu, omwoyo watuwa mutuukirivu. Kasita tukweka ekibi kyonna mu mutima oba weerimba wekka, Katonda waffe si muzibe, alaba omutima. Bw'oba oyagala birabo bya Mwoyo Mutukuvu byeyoleke mu bulamu bwo, Mukama ayoleke amaanyi ge mu bunafu bwaffe, mu bulamu bwo. Tulina obutakweka kibi. Olina gwenga kinnoomu, bino bya bumanyirivu era luno lutalo lwa myoyo. Sooka olwanire omwoyo gwo. Tuli balamu, Mukama atuwadde akakisa okumanya buli kimu. Bw'obanga ddala oyagala kumanya Mukama Katonda, ajja kutuusa ku abo abajja okusomesa buli kimu. Mwoyo Mutukuvu naye kennyini ajja kubuulira buli kimu. Gwefuna kuyaayaana. Mukama ye ajja kuyita mu musumbawo addemu ekibuuzo kyo, ajja kuyita mu bantu b'osisinkana eyo addemu ebibuuzo byo byonna, ajja kuyita mu ggwe ng'osoma Bible obikkula watuufu, kugamba akuddemu ebibuuzo byo byonna, kuba yagala buli anoonya ajja muzuula. Gwe abadde ali eyo nga ddala oyagala kumanya Katonda wo eyakutonda, erinnya lye Yesu Kristo, erinnya lye Jesus. Yoyo eyakutonda ye Jesus Christ, nga Jesus yoyo eyali kuno ku nsi eyatambula. Kristo gwe mwoyo, ye mwoyo. Abantu kuno ku nsi baalabanga Jesus omubiri, kati Kristo gwe y'omuntu ow'omunda ow'omwoyo gwe bataalabanga. Kati
oyo omuntu ow'omunda Jesus gwe batalabanga eyakolanga ebyamagero yali munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki batuyita abakristaayo, tubeere ne kubanga tulina omwoyo gwa Kristo. Ogwo omwoyo nawe gukulimu, kati wotambulira mu butuukirivu ogwo omwoyo gugenda kweyoleka mu bujjuvu. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu bwe biba bigenda okweyolekera mu ekyo, kuba naawe kennyini oli Kristo munda mu ggwe, omwoyo gwe ogulina. Romans chapter 8 verse 9, ogwo omwoyo gwa Kristo ogulina, era ke kabonero ng'obukakafu nti oli wuwe, oli omu ku babe, ng'era tolina kweraliikirira. Tuleme kunoonya byamagero n'amaanyi kyokka, kubanga onoonya amaanyi n'ebyamagero omulaba ataddewo obutego bungi nnyo eri abo abanoonya ebyamagero, abanoonya amaanyi. Yesu Kristo ayagala kununula mwoyo gwo. Omulabe Sitaani ayagala mwoyo gutwala mu geyeena, ayagala myoyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 batugamba tuleme kutambula lwekyo kye tulaba, wabula lwa kukkiriza. Ffe tutambula lwa kukkiriza mu Yesu Kristo. Okukkiriza, awali okukkiriza buli kimu kisoboka. Okukkiriza kwe kutusobozesa okufuna ebyo bye tutannaba kulabako. Okukkiriza kati wobanga onoonya amaanyi na byamagero nga kye banaakulaga wooti n'olaba n'ogamba wamma ekitegeeza Katonda ali wano, omulabe agenda kukulimbalimba. Yesu Kristo ayagala okweyoleka gy'oli iggwe, nga tayise mu musumbawo, nga tayise mu nze akubuulira, ali wamu naawe. Kyenjogerako nkimanyi muganda wange ali awuliriza, ali wamu naawe. Buli w'oba otudde n'oba weebase, ali awatula okumpi naawe. Ayagala omumanye naye ali mu mwoyo. Ayagala ofubeera omuntu ow'omwoyo, ate nga kisoboka kyangu nnyo, kye yakutondera. Era ng'ayagala abe n'enkolagana naawe gwe nga kinoomu. Ayina ebintu bingi nnyo by'ayagala okukubuulira, by'ayagala okukulaga, ebintu bingi nnyo ayagala okukulaga. N'ensonga lwaki yakutonda, oyina by'oyinza okukola nga yakutonda nga gweka gw'ayina obbikola, oba gw'ayina obbigamba abalala, ayina biyisa mu ggwe. Naye olina okusooka obeera omuntu ow'omwoyo, kuba ye mwoyo. W'obeera omuntu ow'omwoyo, omulabe Sitaani tasobola kukwatako. Omulabe Sitaani obusobozi abwina eri omubiri, naye mu nsi ey'omwoyo w'obeera ow'omwoyo ng'oli mu Kristo, omulabe Sitaani talina kyayinza kukola, kubanga oli kitangaala ye kizikiza. Ebyo bibiri tebisinkana, ekitangaala n'ekizikiza. Ekitangaala we kijja, ekizikiza nga kigenda. Ekitangaala we kiva, ekizikiza kye kibeerawo. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekintu ekisinga obukulu tuleme kweka kibi kyonna mu mitima gyaffe, kubanga Mukama atunuulidde emitima gyaffe. Mukama atunuulidde emitima gyaffe. Oba waliwo ekibi kyonna kye tumukwese, buli mulyango gwonna gw'omanyi nti omulabe gw'ayisaamu ekibi okujja mu bulamu bwo, guggale obe n'enkolagana Yesu Kristo. Ayina ebintu bingi byagala okukulaga. Enkolagana etandikira wano ku nsi ng'egenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Olwo ekyo kye tusaba nga tugamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere naffe, n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu n'okwagala kwa Mukama Katonda, ebyo bijja kubeerawo ng'oli mu mwoyo. Bw'oba toli mu mwoyo, tuba tujja byogera kamwa buli lunaku, tusabe tutuukirize ekyokusaba buli lunaku, naye nga tetubirabyeko, nga bwe biri mu bigambo naye nga mu buliwo tebiriiwo, naye nga kubyogera tulaga nti weebiri. Naye w'obeera omuntu ow'omwoyo byonna ojja birabako mu bulamu bwo. Mukama bakuume.